Nantaba yali minisita w'ebyettaka omumujjukira bulungi yavaako okufa kwa Ssebulime mbu yali amulonda n'amukuba amasasi olwaleero nno naye yeekyaye n'ayogera ensonga so tulabe ensonga ki gy'ayogedde then ate tulabe ebiddako. Ababaka ba Parliament, abasumba baffe, abakungubazi mwenna abanyabo ne bassebo tuusa okusaasira kwange eri omubaka Honorable Nsanja olw'okuviirwako taata. Munansonyiwa okukwata akazindaala amangu ku kyalo wano e Nazigo ekisoga waliwo omufu era agenda okuziikibwa mu ssaawa y'emu. Naye musabye ampa akazindaalo njogere ngende nziike kubanga oli kumpi muganda wange. Banyabo ne bassebo njagala okwogerayo ensonga zange ntono, sijja kulandaga olw'obudde. Mu kutuusa okusaasira kwange eri omubaka waffe nga tusaba Katonda amugumye era amusaasire, mukkirize ntuseewo obubaka buno. Obubaka bwange obusooka bugera eri mwenna abantu abatudde wano. Waliwo ebibiina bino biwozi bya nsimbi, bakoze bizinesi eziwola ensimbi bu microfinance institutions obwo bugenze bumeruka bwe buwola nsimbi. Era ennaku zino tebakyalinda ogende mu bw'ofiisi, bajja ku njuyo ne bakonkona ne bagamba tuwola. Olw'okuba tuli mu bwavu ate tulina okuzza abaana ku ssomero naddala ffe abakyala, bakugamba n'5,000 tukuwa ne1,000,000 tukuwa, era bw'olaba obusente nga bwe bwetaaga okuzzaayo omwana ku ssomero odduka mangu n'ogenda n'ogyayo obusente obwo osobole okuzzaayo omwana akole ki? Abasajja bano bagezi bagambye tutubanja nnyo, ojja tuwanga bw'onookola ki? Naye totwala ssente nga tosayininze. Balina endagaano gye bakola naawe ng'otwala ssente zaabwe, ne bagamba onoosasulanga bw'onooba osobodde. Mu kusasula okwo tebakubanja era bakuwa obudde weerowooze nga ojja okole ki? Kati ffe ennaku zino omuntu bw'akola n'atakubanja ogamba ono nga mulungi, naawe ng'otuula eka ng'ennanga okola ki? Abasajja bano bakuwola 5,000 oba 1,000,000, bakugamba nga tonnazitwala tuwe ku ndagaano y'awaka, tuwe endagaano y'ennyumba, tuwe endagaano y'ekibanja. Kati gwe bw'olaba nga ka1,000,000 kali kamu bumu ogamba ako nja kakola ki? Era n'okwata endagaano y'ekibanja n'ogikola ki? Kati olw'okuba tebabanja naawe ne weebaka n'osuula ennanga, naye eno gy'okoma okwebaka amagoba gagenda gakola ki? Balaba eyewola akakadde kamu katuuse mu bukadde 5 nga bajja bakola ki? Nga bagamba tukubanja obukadde 5 kubanga gy'okomye okwebaka amagoba gagenze gakola ki? Bakimanyi nti eyewola akamu tosobola kubeera na 5 mu nnyumba. Era bakubanja emmanja 3 ekibaluwa kya banka nga kikwata oba ekya microfinance ku nnyumba oba poloti nga bagiteekako envumbo, ekiddirira nga bagitwala. Kino kyatuuse ku mukyala wamutya mukyala Ogwalo wano eKalagala ekangulumira, yateekayo bw'atyo poloti omwami gye yamulekedde kuba yafudde namwandu anoonya ziweerera baana, we yataddeyo akabanja mwali bambi olw'okubanga yeeyiya kwe kusimba ennaanansi ze. Bamugamba tulage omusingo otya, ennaanansi zange ziizo, n'abalaga n'omusiri gwa kasooli. Ekyewuunyisa nti bwe byatuuse ogenda okutunula mu musiri agenda asasula ebbanja nga baagunoze gwonna gwakoze ki?
n'enanansi nga bazimazeewo n'emmwanyi nga bazikoze eki. Era kyaddiridde ekiwandiiko singa tekwabadde kumutaasa kubanga mumanyi amaka n'ekibanja bbaawe byemulekere byabadde bikoze eki. Olwekyo mbasaba essente ze muli ababbi b'amataka kati enziba ndala basazeewo babawole emitwalo 5 naye ng'akimanyi agenda kutwalako ekibanja kya miliyoni ameka. N'olwekyo ka miliyoni kamu kagenda kutwala woosula ne mwolima emmere bw'otegendereze n'oyola obusente obutalimu kubanga abazibawola si beeteefuteefu okuddiza kyotaddeyo ng'omusingo. Kati mbasaba nga weewola teekayo TV ng'omusingo eyo ne bwegenda tegenda kulumya njala. Teekayo entebe, teekayo fridge, ebyo ne bwe bigenda tebirumya ki naye mulekerawo musingo gy'ebibanja n'ennyumba ze musulamu kubanga enziba y'amataka ekyuse olw'okuba tulwanako naye ebisinga tusobola bitaasa. Ensonga ey'okubiri gye njagala obbagamba, Kayunga district yalabikidde mu disitulikiti empya ezaafulumye ezirimu amafuta. Ekyo kirungi naye oba oyagala okumanya nti amafuta kikolimo ogende Hoima. Bw'oyagala okumanya nti amafuta kikolimo ogenda wa? Nze yagendayo okutaasa ettaka lyabyo, nze namanya nti kasita bazuula ekyobugagga mu ttaka okulisigaza guba mukisa. Olwekyo mbasaba mukuume endagaano z'ebyapa, anine endagaano z'ebibanja byammwe, mukuume ebyapa ababirina kubanga twolekedde amaziga. Kasita bazuula ettaka amafuta mu ttaka, disitulikiti eyo ebidirira gye bamiggo kuba kukaaba kubanga balitwala oba oyagala oba tukola ki. So ekyo tulina kirinda mu maaso nti kijja kubanga twamaze okufuluma ku lisiti. Kati ntegedde lwaki bakalangwa baalumba Kayunga. Mbayo bwe ngambira muganda wange bw'olabangako obusinge muwala wa Kalangwa mu Lwesi gwedde ebbali kubanga tosobola kulwana n'ababbi b'amataka. Mutegedde bwe ngamba. Nsembayo ngambagamba. Abantu b'e Kayunga badde mulwadde ku kitanda gyo lwe nakumyewo, naye mbasabira Katonda abakuume. Ekisembayo bwe mulaba okugema abaana okugenda mu maaso mu masomero gammwe, maliriza mbalabula tula kakiiko ak'ebyobulamu mu Parliament bwe baleeta okugema mu masomero mulumba abasomesa mubagambe nga temunnateeka biyiso mu baana baffe, musooke mutuyite tumale kukkiriza. Ekyo mukikole. Bwe mutakikole abazungu beeteefuteefu tusaanyaawo kubanga twebakidde ebyobugagga wansi. Olwekyo si buli kugema bino byenjogera bisibya, naye nze mbibagambye kubanga mwe bange sina wakubyogerera walala. Olwekyo mufeeyo, omwana bw'agamba maama enkya bagenda kugema, genda n'omwana oli wadde mbogamba omusomesa owange tomugema kubanga seetegereza kyogenda kukola ki. Naye mwe bwe bateekawo ng'abaana empiso zonna bateekamu nga bwe bakola ki. Ebigendererwa by'abasajja bano si bye birungi ennyo. Mawulidde akawuka ke bayita ka monkeypox, era bateekateeka naffe otwambaza agayiso mbe batutangire akawuka ako. Temupapiranga gayiso. Komyawo kuba kamera ndaba zintunuddemu nyingi. Bwe munaabifulumya mumumanyi nze ndabulabulamu bwammwe. Mukama abakuume. Amina, amina, amina. Basobole banyabo otwogera okubaniriza mu nnyaniza enjawulo. Ye ensonga. Aida Nantaba gyayogedde gyajjeeyo erimu ko ku gunna erimu ku magezi.
naffe gye tubadde tubagamba bulijjo temupapira biiso temupapira kubagema abasajja batemu naye akimanyi kyemanyi Nantaba ono ategeera ensonga ali ku ddala abantu naye oba eri ayagalayo kisimanyi oba kukuuma bulamu bwe kuba simanyi bana abagibere babatta kati simanyi kaabala naye ensonga enkulu mbu nakwedde ave mu leesi mbwamuleke yabiisanye ne muwala wa Kalangwa ekitajja kukkiriza maama tetuyinza kukkiriza nakwedde kulekera emyaka gyofuzeeko jejeera yuyo okuze munnange okaddiye leka nakwedde kintu akikwate tetuyinza kuleka baaba temwerimba muno muleke nze no ali n'ababbi mubbi kigwala okubye ku mutwe nedda ssebo kya kuba babbi ku mitwe migombo ayina eŋŋuumi ennene ya gwe oyina eŋŋuumi ennene anakwedde talina ŋŋuumi muleke okutusudiya temutusudiya mutulekere ddala kale byebyo ebigambo bya Nantaba Specioza Nantaba Specioza bamuyita Aidelios Nantaba wekiri wekityo byawalabudde abantu be Jimuguna Mukama bakuume mweraba